Nsaba muwulirize akatambi kaneeno tukaweeko endowooza zaffe. Nsaba muwulirize akatambi kaneeno nga mwaba subscribinga ku channel eno ate era tukaweeko endowooza zaffe. Abaana bavuddeyo ab'amasomero ne bawa endowooza yaabwe ku batya bwe balabamu bakadaama era nga kineeno kibaviiriddeko okugamba whoever is a kadama, you are very stupid and silly. Wuliriza, whoever chose to be a kadama, you're very stupid and silly according ku bo engeri gye balabamu ebintu. Yenze Sheila Adita subscribing ku YouTube channel yange mtekayo obutambi nga bwe buti kwata ku kadayi akali waggulu oleme ku missinga video yonna mu bwetu comment box is ever open commenting tumanye endowooza yo ku butambi nga bunene bwe tuli mu kukola jukira comments za mweza amakulu nnyo tuziyigamu tuzisoma mu zikansolinga zigaidinga so imbasaba ingagwe ali kakiiko ka channel eno ingagwe member ingagwe counselor era teacher tukusaba oberenga olekawo comment yo eyinza okuyamba someone else. Tugendagendako mu katambi kaneno akabayizi tukawulirize ingagwe maama akatambi kaneno kakuleseewa ingagwe ali eno eyajja okukola akatambi kaneno wono okawuliriza kagenda kukuleka waki kyolowooza ku basomesa abasomesa abaana bano. Ekikolwa ekiri mu katambi kano kyetaaga okuvawo nga tekyogereddwako oba kyetaaga tukyogereko. Ebikolwa ebiri mu katambi kano byabadde bituufu bibeere nga bikolebwa oba nedda. Ensonga abaana bano ze bawaako gwe oziraba otya ng'omuntu agenda olaba akatambi kaneeno. Tugenda teekawo akatambi kano yadde nga abangi mwabadde mwakalabye dda si yegenda okubanga ensonga ya kugenda ku kinyuso ky'akatambi. Lwaki akatambi kaneeno kafulumye, lwaki kakoleddwa era ani yabadde emabega w'akatambi kano, musomesa ki eyaleese ekintu ekyokusaaga nga bwe kitika. Tugendeko mu katambi ate era tukomewo. Wi-Fi, like seriously, unlimited Wi-Fi. You want to tell me you're going to purchase a visa, a passport in the name of unlimited Wi-Fi from your country to go to Saudi Arabia to be mistreated for unlimited Wi-Fi? Seriously, people, you can't leave your country, Uganda, to go suffer, to be eaten on a daily, to stay in those houses. I mean, you're going to mop like a full floor from morning till evening. It's not even clean. Your boss is going to come and tell you, come and repeat. By the way, that's unlimited Wi-Fi they use. Most of them use it for very bad reasons. Like, it's not even for benefit. Seriously. People use that unlimited Wi-Fi for very silly videos. I'm sorry to use the word silly, but whatever they're showcasing over social media is really irrelevant. Most things are even diverting the young youth to go to the bad path instead of, being consistent about the right things. Unlimited Wi-Fi, like seriously, unlimited Wi-Fi. You want to tell me you're going to purchase a visa, a passport in the name of unlimited Wi-Fi from your country to go to Saudi Arabia to be mistreated for unlimited Wi-Fi? Seriously, people, you can't leave your country, Uganda, to go suffer, to be eaten on a daily, to stay in those houses. I mean, you're going to mop like a full floor from morning till evening. It's not even clean. Your boss is going to come and tell you, come and repeat. By the way, that's unlimited Wi-Fi they use. Most of them use it for very bad reasons. Like, it's not even for benefit. Seriously. People use that unlimited Wi-Fi for very silly videos. I'm sorry to use the word silly, but whatever they're showcasing over social media is really irrelevant. Most things are even diverting the young youth to go to the bad path instead of, Bano bannabweteme bwe batulaba nga tuli mu nsi za Buwarabu bamanyi tetwasoma era nga bo balowooza ensonga enkulu eyatujja mu Uganda kwe kujja okufuna unlimited Wi-Fi. Akatambi kaneeno kenkoze nsaba okatambuze katuuke ku mwana ono ku ssomero gy'asomera, abasomesa abamusomesa, abakulembeze abakulembera essomero omwana ono gy'asomera. Wabula ng'ekisinga amakulu temukakodowalira mukaweeko maama we. Maama azaala omwana ono. Bw'oba olabye akatambi kange kano nga kakutuuseeko, nkusaba kakuume n'obwegendereza era nkusaba kaleme kukubulako because omwana wo ayinza okukeetaaga in 5 years to come ng'amaliriza emisomo. Dear, my dear sister, we were once like you. We were once like you.
era naffe twalina ebirooto ebyokubeerako abantu ab'amaanyi abakulu mu ggwanga eryokubeerako n'emirimu egy'amaanyi egy'akabi egiyina those big titles okubeerako pilot okubeerako teacher simanyi okubeerako doctor simanyi okubeerako akina lawyer n'ebintu ebirala. We had those dreams too, naye munnange gye byafundikira as time went by tumaliriza okusoma ne tusalawo tujje eno tukyesinge ebirooto ate gwe kyotuyita okubeera very stupid and silly. In your video ogambye we are very silly okeera ku makya okukwata passports zaffe ne tujje eno tutandike okubonaabona. You forgot nti nno ffe b'oyita okubeera very silly tufuna omusaala ogusinga abasomesa abo abakusomesa ku ssomero. Tufuna omusaala omusomesa akeera ku makya n'akusomesa nga tagenda kugufuna. Tufuna omusaala ogusinga ogw'omusawo. Tufuna omusaala ogusinga ogwa accountant mu ggwanga lyo erya Uganda. Tufuna omusaala ogusinga omusirikale akuuma eddembe mu ggwanga lyo Uganda gwafuna. Tufuna omusaala ogusinga omusomesa akusomesa gwafuna ku ssomero. Yenze Shila Adita. Following a page eno kwata mu link onsinkane ku YouTube channel yange, subscribing kwata ku notification bell ate era oleme kumisinga videos zonna zenkola, commenting tumanye entegeerayo. Abaana abali mu Katambi Kano eno, I was so disappointed by the teachers at this school, the headmaster of this school. I'm so disappointed. Okera kumacha nendaba nti abaana abayizi bavaayo ne bakola such a joking matter in form of a debate. Ne batandika okuvuma abantu era nga balaba nti ffe abakola omulimu guno eno tuli basirwa. And I don't know abantu oba balowooza okubeera kadaama kitegeeza ki. I once came out ne explaining ekigambo kadaama kye kitegeeza mu nsi zinene ez'obuwalabu. If you're someone is worker, you are a kadaama. If you're someone is worker, you are a kadama. Eranga, you are a worker, meaning a worker. Kadama means a worker. It doesn't matter. Okola mulimu ki oba mulimu ki, oba oli musawo eno, oba oli caregiver, oba oli home tutor, oba oli cleaner. As long as you have a permanent boss, you're under someone's arms, you are a kadama. So kati nze sitegeera oba mmwe abakibasomesa n'abakigamba bakibavuunulira batya. Ffe bakadaama be muvuma, emirimu gyaffe gye muvuma gye emirimu gye tuguzeemu amapoloti nga bannyammwe tebagayina ne bakitammwe. Emirimu gyaffe gye muvuma gye gikedde ku makya ne tuzimba amayumba ne tuva mu kupangisa. Emirimu gyaffe gye muvuma gye gitaddewo rentals mu abamu kwe mugenda okupangisa mubeere nga mwebaka. Ffe bakadaama be muvuma ffe tukola ssente eziwerera abaana bammwe ne bakitammwe, ffe be batutuuma bashuga mami baabwe nti ffe tusindika ssente ze bagenda okubaliisaako. Bakitammwe tebava mu bubokisi bwaffe, batwebuuzaako, batukwana tubawe ssente ze bagenda okubaliisa. Kati gwe woddeyo ku ssomero olw'okuba nti nno gwe you're living a free land, olya opama n'okufuuwa n'ofuuwa for free olw'okuba you have someone backing you up. Igwe n'olowooza nti that's how you're going to stay forever. Imbeera nkusekeredde. Bwe munaamaliriza okusoma ne mukizuula nti nno bye musomye tebigenda kubayamba, awo nno lw'ogenda okumanya lwaki abasalawo okukwata passport okujja eno okwekolera bakusinga. Abasomesa bino bye tubagamba temuva ku mulamwa, abaana mu basomese baleme kugaya mirimu. Kati look at these idiots. Bano abaana bagenda kukola mirimu ki? Akimanya asomeredde busawo, waataafune mulimu gwa busawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda agenda kukola mulimu ki? Question ngirekedde mmwe. Yenze Shila Adita. Byebyo nno ebivudde mu Katambi, keeko nno akatambi akali ku mikutu gya social media era nga everyone, kale se everyone as laughing, surprised, abantu nga bayomba, me inclusive. Akatambi ako tekandise bulungi lwa nsonga bingi nnyo ebizze ku bwongo bwange ne ngamba abaana bano tebamanyi nti bali mu ggwanga lya Uganda. Abaana bano they don't know nti nno tulina abaana eno ab'amadiguri nga bali bamala babatikkira dda, balina degree zaabwe, balina diploma zaabwe, balina masters zaabwe, era tebamanyi nti mu ggwanga lyaffe erya Uganda mulimu abaana abamaze okutikkirwa n'agenda wali n'asiika capati nga gwe mulimu gwe yafunye ng'emirimu gy'ayagala
okukola gyasomerera tagifunye era abaana baneeno abantu ababakozesa obutambi weebuti kigendererwa kyabwe kikubalaga nti ffe abantu abakolera ebulaaya tuli bagwagwa tuli basiru twandisigadde yeewaka tubeere ekintu ekirala than coming here to work for ourselves ebintu beneeno embyewuunya ate era nga nze nga adita imbadde surprised nnyo disappointed nnyo by the teachers abasomesa abaana bano lwansonga tebawadde baana baneeno good beginning tebabawadde a good beginning how you can survive on your own ekituleeta eno okujja okukola tuyiga ebintu bingi nnyo omwana agenda akeera ku makya n'afuna degree ye mu kubeera mu nnamawulire ekifo ky'obwannamawulire ne kibubula n'agenda mu masomero agayigiriza okuvuga emmotoka n'ajja eno n'afuna omulimu gw'okubeera driver omwana n'ava e Uganda ayina degree ye mu fashion and design n'atafuna mulimu gwa fashion and design n'agenda n'afuna empapula ze n'agenda ku company ne bamutraining okubeera babysitter n'ajja eno n'afuna omulimu gw'okulabirira abaana b'abantu ezo nno n'atandika okuyingiza ssente nga wa planning how to get omulimu gwe yasomerera mu mutwe so abasomesa baneeno baleetedde abaana obadividingamu obalaga nti emirimu egimu si mirungi kukola era tolina kugikola awo wendabira eggwanga lyaffe Uganda nti we are living in a failed state kubanga such a statement from a student ekintu ekyo kidisappointinga nnyo such a statement from a student ne mumukwata n'akatambi imwenga museka okufaako obufi mulowooza nti omwana byayogerako byamakulu kumbe si byamakulu imbeewuunya ate era bannyinaze temweyibaala this is the only escape ojja kuva mu ggwanga lye erya Uganda oyingira okubeera obwakadaama nga tewali gwe weebuuzizaako tewali akukase nga ffe bwe twakikola tewali yatukaka tewali yatugamba mugende tewali yakira ku makya n'atugamba genda tewali wabula embeera ye yatukaka ne tufuuka abasiru nga mwe mutuyita ne tulinnya ennyonyi ne tujja okukola kino nkirekedde mmwe yenze Shela Adita.